katate ekyokubiri era tebalina bunansi bulala bwe bayinza kusuula mu kasero bakole citizenship by naturalization kubanga olina okuba ne nini namba ey'ensi endala olina okuba ne national ID ey'ensi endala okakase nti ogisudde mu kasero Uganda ekuwadde ebyayo bano bo bazaalibwa wano abazadde bazaalibwa wano naye batandise okugambibwa mbu waliwo awo ennaku z'omwezi zale ssemateeka gwe yateekawo nga 1 February 1926 oyo abakwatiddeyo kakati abasajja bannira ne internal affairs era buli lwe bakebera bweba ne bagamba nti ate president mu instructions 12 ze yawadde yagambye nti mulina okubanga butiribiri mwekwata ku ssemateeka chapter yokusatu 1995 ate akakawaayiro nga kaba kabasudde ebbali so bwe mulaba bano amateeka g'olwaleero galowooza nti bantu b'e Rwanda agaliwo kyokka ate yo Rwanda egamba si baayo kubanga amateeka gaayo okubeera ow'e Rwanda olina okubanga either gye bakuzaala nga gye bakuzaalidde bano babazaalira wano oba baba bakuzaalidde wano nga bazadde bo babeera Rwanda. Kati ekisooka Mbidde talina kiringanga Gashumba bwe natandika okwogera ku nsonga z'abasiraamu. Mbidde mu lekodi za nnira Muganda agamba ati abo Abanyarwanda tibagenda kuwa Museveni bululu ngani. Mbidde si ye paapa w'Abakatoliki. Mbidde tumumanyi ng'omusajja Omuganda ng'era omusajja wa DP. Wataino Abanyarwanda bagenda kulonda Museveni 10 ku 10 kubanga obukyayi badde bamuyinako bubadde buva ku national ID na passport okitegeera akabagenda kuwandi unfortunately nafa netugenda mu kakiiko ka Uganda Human Rights Commission netukawa ensonga zaffe Equal Opportunities Commission netumitinga speaker aliko Right Honorable Anita Among emirundi 2 nali filing ensonga yaffe mu kakiiko ka Defense and Internal Affairs nga tulabera okunyigizibwa kugenda mu maaso ne tusalawo omumanyi tugende mu Constitutional Court nga kikirugezaako okugamba nti abakozi ba Minister of Internal Affairs n'ennira baapulayinga amateeka selectively Omuganda bw'agenda okusaba passport oba national ID bamugamba tambula ng'Omuganda